olunaku olwaleero waliwo ekigambo ekitera okusumbuwa abantu ekikwatagana n'embuto zaabwe era ku kigambo kya constipation ndyaseeyo ekirime ekyembadde njagala ennyo abantu bamanye. Ekirime kino bakiyita cassia alata oba amannya gakiira amannya agawerako ssebo. Erinnya erya botany eryo lye tuyise cassia alata oba sena alata. Cassia alata oba sena alata erinnya linyini sena eri SENA kyokka NA sena alata ngira bw'okiwulira mu Luganda nga bwekyogera mu Luganda. Oba tugiyita ringworm shrub lyerinnya ery'oluzungu lye baligiwa, oba tukayita akapuluko mu linnya ssebo mu lulimi era okusinga oluva mu east eyo abafilipino be bakatuuma akapuluko ate nga ddala bakajja ku biki bye kakola. Akapuluko era bw'owulira ekigambo kupuluka okimanya ati alina akapuluko ate ssebo kiina ekirala kyekivaamu. N'olwekyo mu Luganda erinnya ettuufu liri nti omukyula. Omukyula kigambo kya Luganda omulala asobola nti naye ate weewunye ojja kusanga nga ne mu nnimi ezimu ogenda mu Ankole nagwo baguyita mukyula. N'olwekyo lyerinnya ettuufu lye naalyagedde okuba nti nno abantu balifuna balimanye bulungi. Cassia alata oba akapuluko kalina properties ez'eddagala nnyingi nnyo. Kali betuga nti antibacterial kalungi nnyo mu kutta obuwuka obusirikitu era netugamba nti kali anti-inflammatory oba kalungi nnyo mu kutoowolola obuzimbu wonna wotera obusanga, era kali antifungal. Antifungal kitegeeza ki? Nti antifungal akantu kano kattira ddala obuwuka obuleeta okuvunza omubiri naddala bwe tuyita fungal infections. Endwadde zonna zonna ezibeera ku lususu akantu kano kazitya ddala. Endwadde ennene ezisinga ddala obungi ezigenda ddanga mu eczema. Eczema y'endwadde etera okusumbuwa abantu. Egenda neba nti nekwata abantu oba mu nnyingo oba muki neegaanirawo nebigaana nekola ebikalapwa ku lubiri ku munankani. Naye nga akantu kano kebayita cassia alata oba omukyula mulungi nnyo mu bujjanjabi obukwatagana n'endwadde zonna ez'olususu. Era kyekyo lwaki bagiyita ringworm shrub. Ringworm lwe luwumu, naye oluwumu lwa mputtu nnyo ku ddagala eringi ennyo. Ringworm lwa mputtu nnyo, naye ebino byonna byonna byenjogerako ebikwatagana n'olususu okozesa kungulu so tekitegeeza nti ogenda kukakozesa munda. Era ebizigo webiri ebingi nnyo ebirimu cassia alata, ekizigo gyatalimwa kiyitibwa gundi kikombayininga ebintu bino byonna byonna ebyo. Era bw'olaba ekizigo ekyo kiri okurahabojeri naye ate at the same time mubirimu n'ekintu kino nti abantu bangi bakyettanidde nnyo okukigula olw'ekigambo ekyo nti kijjawo endwadde zonna zonna, biguuna, bisente, byebiyobyo mu Luganda nga bwe babiyita, kugamba all skin diseases zonna zonna akantu kano kalungi nnyo okuzitta. Ate nno ne bw'obanga kale gwe bufunyi pawuda waako muteeke mu kizigo gwenyini osobola okyekolera awaka nomuteeka mu kizigo n'osaanuusa aye noddamu nekikwata n'osobola okuba nti nno ojjanjaba endwadde ezisinga zonna zonna z'olina ku lususu. Akantu kano kalungi nnyo oba omukyula guno mulungi nnyo. Kigambo ekyo kye nagambyeko ekyakapuluko nti guyamba omuntu alina severe constipation. Constipation, omuntu yeesibye aludde tagenda mutooyi amaze ebbanga eriganye ebiriwera, kayamba nnyo okusumulula. Ate nga mu kusumulula okwo kayamba
n'okugoba enankali ebiwuka eby'omu lubuto. Kalungi nnyo mu kigambo ky'oyogedde. In fact ye diwaama esinga ddala obulungi nti kagoba ebintu byonna byonna ate ne kasumulula n'olubuto mangu nno, tekitwala ddakiika. Kiri nti okakozesa kati bw'oba nga onootambula totambula mu dakiika eziddako 3. Tekalwawo nnyo okusumulula lubuto. Nga buwulidde ekigambo kiri abafiripiino kye bakozesa nti akapuluko. Opulukira ddala bulungi nnyo n'oba nti nno obeera bulungi. Mu ndwadde ezisinga ddala okuba ez'omutawaana ke kataago ke tuyita spleen. Oh yes, ebizibu okujjanjaba ate nga bya mugaso. Ate oba okoze ensobi okugijjamu kubanga spleen tugimanyi bulungi nnyo nti nno yeekuuma yekola recycling ya red blood cells, at the same time yeekuuma white blood cells, yeekuuma abasirikale b'omubiri abo abasinga, era buli lweba nti nno ogijjeemu olina obuzibu obulala bw'oleeta ku immune system y'omubiri gwo. N'olwekyo abagijjeemu babeera n'obuzibu obunene ennyo. Kalungi nnyo akantu kano, kalungi nnyo ate mu kujjanjaba n'abaana, naddala kalungi mu kugoba, mu kutoola kali anti-inflammatory, mu kujjanjaba ebizimba, mu kutoola fibroids. Kalungi nnyo. Bwe twogera ku fibroids twagala zibe nti zishrinkinga, so si kuzirongoosa weeru nakyo si kirungi nnyo. N'olwekyo osobola okuba nga okakozesa naye mu ngeri entuufu nti kagattibwamu ebintu ebirala. Tugattamu kye tuyita turmeric. Tugattamu turmeric ne tusobola ekinzaali ekyaffe ekiganda. Kirungi nnyo oba ng'okigassaawo. Akantu kano ke bayita cassia alata oba akapuluko kalungi ku kigambo kya hania. Abalwadde ba hania balungi nnyo okujjanjaba hania, naddala singa okakozesezza n'ogattamu ebintu ebirala nga akafukankande kalungi nnyo, oba n'ogattamu akazunzanjuki. Emiddo gibeera awo munankani, kalungi nnyo 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 okujjanjaba hania n'okumuyambira ddala. Hania by the way si bulwadde obulyawo nti no buleetebwa kiwuka kyoba kiya kyekyenda, kiba usually kiba kyenda nti kiba kinoonyeza gap wali lining ennafu mu lubuto lwo oba wansi eno mu mbalakaso oba wansi eddala ddala mu scrotum eri wansi. Kasita ebyenda emmere bw'ebanga egoyebwa bweti, ebyenda tugira nti eba factory nnene nnyo, ebeera ku speed nnene nnyo n'amaanyi mangi nnyo, naye singa mu lubuto lining y'olubuto more especially wano wansi ku kundi watera okubeera obuzibu ne mu mbalakaso omwo n'eri wansi, kasinga esangawo lining ennafunafu, ekyenda kino mu kwekyusa kijja ne kireeta. Naye ate usually kitera kubeera ku bantu abalina abali constipated, abatatera abalya emmere eteriimu nnyo fiber, abatera okuba nti no bafuna okwesibasiba ku lubuto, be batera okufuna obuzibu ennyo obwa hania. Era hania mwangu okutreatinga singa obadde osobodde okukitegeera kino. Naye akapuluko kalungi nnyo mu kigambo ky'okujjanjaba obulwadde buno obwa hania. Katono akapuluko nga tugenda mu maaso tujja ye point ebadde enkulu naye kanjanguye nga bw'ogibuuzizza ssebo nti akapuluko kalina side effect. N'olwekyo njagala abantu bakamanye, si kantu ka kumalaganywa mu lugenderezo lutyo. Era akacupa ako ye ddoozi yokka gye twagala obe nti no okomako nti usually bw'oliba wakaddamu olikaddamu oluvannyuma si katuufu kuba nti no okanywa lugendezo kubanga kalina kagenda ne kakuba olubuto lwonna lumu mu kuyamba nnyo okufulumya omuntu abadde constipated. Ne kaba nti no okanywa mu ddoozi ezo nga bwe tuzigambye, akajiko kamu ku makya, akajiko kamu olweggulo.
ate ekirungi kyako nti bwe kamala okuba rawundi esooka tekajja kuddamu kukuba. Kayingira nga kayamba buyambi, ate ekitukola kekakolako kwe kugenda nga kasika amazzi agalegamye. Ke kamu ku bintu ebiyamba okusika amazzi agalegamye mu bitundu ebisinga ebyomubiri gwo kubanga obadde olina ekizibu ekyo. N'olwekyo keetaaga okome ku bujiiko obwo 8 zennaku nga 4 zokka. Toddayo kukozesa so frequently. Kyekyo lwaki kali mu kacupa akatono eyo nti wandibadde okuma togenda nnyo okuba nti nokakozesa buli kaseera. N'olwekyo kyetaaga obe nti omanyi n'obuzibu obuleese ekyavuddeko okwesiba ku lubuto kiki, obe nti nno kyo kyowatakinga kyokozesa endyayo amazzi, okunywa amazzi agawera neki bibeere nti nno bibeera mu dayateyo, obe nti nno tosobola kufuna buzibu bwakuba nti olubuto olwesiba buli kaseera nesebo. Olubuto bweba lwesibye, njagala njogereko kino, oluusi abeesibye batera okufuna ekizibu ky'obulwadde bwa hemorrhoids. Agantu kano kayamba mu bintu byombi okutoolola olubuto olubadde lwesibye, ate nga kayambira ddala ku bantu abalina hemorrhoids. Bwe njogera hemorrhoids y'emmeeme ey'emabega oba obuntu buno obusunda obutera okubaayo, obutera okubeera emabega. Olumu waliwo eziri munda ze tutalaba, era abamu bw'obanga okutte ku kisa, bw'obanga obadde ofunye obuzibu complication eyo, osobola okuyisa olugalo olwansi n'otuuka munda mu rectum, kagamba ekyo ekisawo ekitereka obusa ku nkomerero, n'osanga nga waliyo obuntu obulinganga bukulumbaddeo, obunyamanyama obubeera buzimba. Ensonga ezitera okuleeta hemorrhoids abantu abasinga ndowooza muzimanyi, era constipation yesingira ddala okuba nti nno omuntu tafuluma n'asindika okukama ennyo okwo ne kulyoka kuleeta emisuwa egyo egisembayo okuzimba negifuluma. Naye ate waliwo n'ekizibu ekirala ekyokuba nti nno omuntu atuula ebbanga eddene, ng'ate tugambe kale alya bulungi n'akola ebirala byonna, naye okutuula ebbanga eddene awantu awamu obutagira, nakyo kyekimu ku bireeta hemorrhoids. Naye mu kujjanjaba hemorrhoids ojja kukozesako Cassia alata mulungi nnyo, abe nti nno akuyamba okujjanjaba esebo.